Kadaama TV waliwo ebintu ebitagenda bulungi bakadaama batandise okomplainingako bagamba ekintu kyebya situation kino batandise okubeera nga tebakitegeera. Bagamba nti tubawa dates ez'okuregisteringako ne tubawa n'ennyonyi ddi we zigenda okubeera. So ekintu kye batategeera ekisingira ddala ze zino flights ezitandise okubeera nga zigenda e Uganda naye nga embassy tevangayo okubeera nga ezoogerako. So batandise okubeera nga beeraliikirira nga bagamba kijja kitya okubeera nga waliwo ennyonyi eziva mu nsi z'Abawarabu ne ziyingirawo naye nga ddala tewaliwo program yali ekoze eki yali ebaddewo, tewaliwo bantu be baali bagambye nti nno ku lunaku bwe luti ne bwe luti waliwo abaana bagenda okubeera nga baddayo e Uganda. Ekintu kino kivudde ku mbeera akati eriwo n'ennyonyi ziraga nti no ziyingira e Uganda ne program embassy gy'ebeera ezaddewo. Kati bakadaama bagamba nti embassy bw'ebeera egamba nti gye baateekawo okubeera nga eraba abaana abayingira e Uganda oba okubategekera okubeera nga badde e Uganda, lwaki dates ezimu tebazoogerako? Lwaki dates ezimu embassy tezipublishinga? Kuba mujjukira nti embassy ya publishinga okuva mu Buwarabu ne publishinga nga 27 nga 22 nga 9 naye bagamba date kati nga baatuta example y'abaana abakomyewo eggulo. Abaana abakomyewo eggulo lwabadde 28. Baagala kunnyonnyolebwa 28 lwaki temwalulanga. 28 lwaki temwalulanga era bwe lubeera temwalulanga baani be mwatutte ku 28? Mwabalonze mutya? Beewandiisiza ddi? Kugamba ebibuuzo bino bibeera nga nze ngamba tebibeera bibi kuba tuba tugamba nti n'ekintu kino twagala tubeere beerufu mu ntandika nga bwe mwagamba mwagala ekintu kino kibeere beerufu, mubeera mwagala kubeera beerufu ku page ya Ministry of Foreign Affairs nazo ebintu bino bibeerayo. Kati twagala ekintu kino kibeere kyerufu mu kutandika ne mu nkomerero. Date bwe mubeera mugambye nti nga 27, 22 nga 9 oba 19 ebintu bino bibeere nga biri publicized, bibeere nga biri ku mutimbagano gyonna. Naye bwe wavaayo ne mugamba nti dates zino abaana ze tugenda okubeera nga tubatwalirako mulina okuregisteringa, ate ne wabeerawo date awo ejja ne mbeera nga mututte abaana. Yeyo ensonga lwaki abaana bagenda kutandika okubeera nga bakomplaininga. Ngenda kuteerako omuwala ono akomplaininga ku kintu kino, yeewuunya kijja kitya okubeera nga abaana abamu bagenda banguyizibwa mangu okugenda ate abalala ne batagenda. Then olumala ate nkunnyonnyole baana ki abaagenze era baatuuse batya era kyabadde kitya. Kaloonya buli Kadaama TV. Mukama yeebazibwe basuze otya Mr. Kadaama TV. Bannaaye twawulidde ennyonyi yajjudde ffe ab'e Saudi ye bannange byaffe ffe tugenda ddi? Olaba waliwo omwana ye nali naye ne Saudi nga twogera n'okwogera naye contract yagwako ng'ennaku z'omwezi 3 guno omwezi ogw'omusanvu baboosi be ne batandika obimukolerako kuba yaŋŋamba yabagamba nga 7 ogw'omusanvu ne batandika obimukolerako. Ojjukira ennyonyi yagenda nga 22 oyo omwana mwe yagendera. Naye kwegamba ndowooza bano abantu bakolamu ebintu by'okubeera nga tebali feeya kubanga jjukira abaana aba baali gesitalinga edda. Simanyi kati nabyo tugambe nti bya kyansi tebagoberera mitendera kiki. Kubanga omwana wegani yamalako dda contract emyezi ng'ena emabega, myezi 5, myezi 6, myezi 3, myezi 2. Lwaki baba tebagoberera procedure? Omuntu abeerayo akamalako tabeera ng'oli bambi yamalako emyezi egiwera emabega. Lwaki tebannanga abantu abamu lwaki tebagobera bintu by'amazima? Olaba Mr. Kadaama ensi tugirimu naye buli omu walidayo wa Mukama. Mukama ali mubuuza byonna byabadde ng'akola. Buli muntu kyakola Mukama ali mukibuuzaako embalirira. Oba okola mu woofiisi oba okola wa, buli kimu omuntu kyakola mu maaso ga Mukama ajja kukiweera embalirira. Mukama ali bimubuuza. Naye abantu b'ensi eno balemeddwa okukola amazima. Kati nekyali kye njagala okugamba nze ebyokuregisteringa byannema ssebo, byannema. Nze ndaba bwe mpandiikayo ku Google baŋŋamba akawunti ate akawunti nze sigimanyiyo ku Google. Owulidde basimanya email, password, sibimanyi nze sibirina. Kyova n'okuregisteringa kwa nneme ate kyenamaze olaba
naffe ffennyini bakadamba tetwagala kuyambagana tetwagala yambagana kati mukama abaana ayamba atya olw'ensonga olaba ezo ogundi vidiyo zotteerayo abaana bakomentinga nze talosoma komenti zaabwe naye omwana n'akugamba yakaligesitalinga emirundi 4 emirundi 3 omulundi gumu n'omuteerako message mugamba naye nnyonnyola waligesitalinga otya nga sibimanyi waligesitalinga otya n'oteekako n'ennamba ye y'essimu okitegeera naye nkulaga abaana tebayamba tebalina mutima guyamba tasaa kunnyonnyola nti munnayekola bwoti ne bwoti ne bwoti nange bwenti bwe nakola ndowooza bamu balinamu endowooza eri egamba nti ate naye aligesitalinge tubeere bangi naye ne beerabira nti bino biba bya chance kati omwana gwe nkugambye yamalako contract mu gw'omusanvu n'afuluma mu gw'omusanvu ng'abaana bamaze emyezi n'emyezi mu biyumba bamalako dda tebannagenda ate nga baligesitalinga abasinga ndowooza olaba nti bino ebintu biba bya chance kubanga naffe ffennyini tetwagala yamba bannaffe ate ekintu ekitali kirungi wala Mr. Kadaama watunyonyera engeri gy'okuligesitalinga naye abamu bambi byatulema abalala baabikola ate tewe n'essimu ze tulina ziba za njawulo okitegeera kati abalala bo baabikola naye n'abaabikola n'omugamu naye nnyonyola onjigirizeeko bwe baligesitalinga tolaba mwana n'omu akuddamu tolaba mwana n'omu akuyamba era abamu bagamba bugambi genda ku vidiyo ya Mr. Kadaama gye yatuteerayo ojja kubiyiga naye ye ng'abeera yabiyiga nga yaligesitalinga ne foomu n'agijuza ddala n'egenda ne bagikkiriza lwaki abeera takuyigiriza naye kati eyo ensi gye tutambuliramu ensi ejjudde obutali bwa mazima kyova olaba ne bayibuli omukono gwa mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kutuyamba naye obutali butuukirivu bwaffe bwe buleetera mukama okutubeera ewala Kadaama bye mumuwulidde biki byayogedde ku bintu by'okutambula oba ebintu ye ng'engeri gy'abirabamu kakati obuzibu buli wano nga 28 leero 29 eggulo waliwo bakadaama abayingiddewo e Uganda ne babeera nga batuuse bayanizibwa ne bamugenda ku Ministry of Foreign Affairs mulaba vidiyo eyo ka vidiyo ako ekali kakati abaana beewuunya 28 deeti eno lwaki temwagyogerako era bwe muba temwagyogerako bano abaagigendeddeko baagifuna batya bwe babeera baagifuna bwe baagala banyonyere baafuna batya deeti eno emitendera gino gye mugamba nti genda weekebeze covid yogera ne babboosi bo tutuukirire sasula air ticket ebintu bino byonna baabikola ddi so mbalaga nti bwe tutaabeere beeruufu mu process eno eyinza okubeera nga ejja kuleeta obukyankalamu mu bakadaama lwa nsonga nti mba njagala dates nga zino 28 naye omugamba nti 28 waliwo abagenda okugenda naye buli muntu abeere nga akimanyi kuba kijja kutegeeza nti kakati Kadaama oyo nga bw'omuwulidde atandise okufuna omutima oguli biased ogulaga nti kirabika waliwo abantu be batwala mu ngeri ey'enjawulo kiyinza okuba kituufu kiyinza okuba nga si kituufu naye buli bw'ovaayo n'onnyonnyola abantu nti bannaaye enkya waliwo be tugenda okutwala nze kyemmanyiiko ekitonotono nti nawuliddeko nti waliwo abaana babadde ku deportation ne bajjeeyo naye olaba ne babeera abaana babadde ku deportation ne babeera babadde balina embuto naye ne mubeera nga mu explaininze this process to the people ne mulaga nti these people babadde ku deportation centers nga tebalina ssente oba ki ne tubeera nga tubatutte naye process eyo muveeyo mubeere nga mugiraga bakadaama muveeyo nga mugyogerako nti waliwo ennyonyi egenda okugenda bweti kuba bano abaana abayingiddewo sinamanya muwendo wabula ku page ya Ministry of Foreign Affairs bagamba paka kakati bakaleeta abantu 557 okuva mu kingdom ya Saudi Arabia naye nga atejjukira abaana be baleeta nga 22 n'ogattako ne baleese leero oyinza okwesanga nga bwe babeera nga mirundi 2 kati ffe gye tumanyiiko oba gye mugamba wano ng'oyinza okwesanga eggulo babadde nga abaana 3 kye tutannakakasa babadde bameka naye ffe tuwala nti mwatugamba 22 ne bagenda n'eggulo ne babeera nga bakoze eki ne babeera nga bagenze kati kitegeeza ebibuuzo bigenda kubeerawo nga byanjawulo so yeyo nsonga lwaki bakadaama bagamba
ennyonyi ezitambula nga tebazitegeddeeko baana abo zitambula zitya, ani aziragira, ani azisasula, era balonda batya, okulonda kuno kubeera kutya. So naalyagadde okudda e Uganda kubeere nga kuli fair. Ayagala evidence genda ku Ministry ya Foreign Affairs ku Facebook, ojja kulabawo nga bakadaama bano batuuka n'omwami oyo ambassador nga bali wamu. So katulabe kikino wano neyongera okusoma wano bagamba nti abaana abazze ekuggulo, wano nno kituufu nnyo, abaana abazze eggulo babadde 382 382. Ne beeyongera ne bagamba bavudde ku kisaawe kya King Khalid International Airport ku ssaawa 9:45 ne bajja ne babeera nga batuuka nga bakozesa Saudi Airlines ze Saudi yeyabaleese. So process eno kyalibadde kirungi nga nnyo n'ebeera nga ennyonnyolebwa abaana okubeera nga tebatubuuza. Ky'oba olaba nga naffe twagala nnyo okuwaayo ennamba zammwe, kuba abaana batubuuza ebibuuzo bingi bitasobola kwansalinga, naye akati nga mwe mubeera nga musobola n'okubeera nga muorganizinga flights nga zino, nze mu kifo ky'okukimbuuza mba njagala muwere ddala essimu yammwe ye ababuuze kyazze kitya okubeera nga abaana bano bagenda e Uganda ng'ate ennyonyi eyo temugirangangako.